mzee tasobola sizinga fire lwansonga nze already nabatuukirirako kko nenjogerako nabo naye bw'oba oyogera naye akulaga muntu in fact n'essimu yange takyagikwata n'omukubira takwata naye bw'oba oyogera naye akulaga nti muntu ategeera naye wovaawo muganda wange ne bamutunuzaamu akalawuli oba magic aliwo oba bannamawulire be bamutuninga nze simanyi akulagira ddala mama wa champion Gudo ali mu Maziga bambi bibino mbikuletedde mutabani we omukulu Swahaba Champu naye si birungi nga bwe nkola yafaano kwanda boyuji mu mutima omulungi nga si mu mutima mubi ka video mbadde nsaba okampeleka like abenga kasotambula katuukere omuntu yenna eyandegadde kumanya kweno information cause ino information kabiza abantu bangi nnyo Amaziga ono mwana Swahaba Champu avuddeyo n'ayolesa obutali bumativu eri tata waabwe bamuyita ndowooza ye champion daddy eyavuddeyo n'agamba nti no alien skin amuwe omwana we oba siki agenda mutwala ku poliisi mukimanyi bulungi nti no tata wa champion Gudo yabadde yafunye dda reference era anytime now asobola okuba nga wabayagadde asobola olumbali ali ku Fangon Forest n'ajjayo omwana oyo champion Gudo n'amutwala kati bino ebintu ebyagudde ku matuga mama wa Swahaba Champu oba mama wa champion Gudo mukazi bambi bamukubya pressure era nga kino ekintu kibakola tekiraga oba professional yonna yena kale omusajja omukulu kale yejjusa saawa zino kinsobola bagamba nagamba oba lwaki yasobola okufumbira omusajja ng'oyo atategeera kozi omusajja obwanga tumututte mu byeddwaliro ndoza tumujjukira bulungi tino wali omusajja gwe twakyazaako wano nagamba ntino omukulu we butabika akole ekisoboka kyonna oyo omusajja basooke bamutwale mu ddwaliro bamukebere obwongo bwe ayinza okuba nga ayina obulwadde obw'omusumbu obanga anoonya bunoonya ssente oba nga ayagala just okwonoona ki erinnya lya alien skin cause tosobola kufuna any reason as to why omuntu atandika okwakitinga we bati ng'omulalo oshegera ngenda kuwa katambika Swahaba Champu sokol okawulire bulungi engeri tata wa champion Gudo oba champion daddy engeri jali mu kuyisamu mama waabwe era nga si birungi ka video kampeleka like kakano anda wange ne bamutunuzaamu akalawuli oba magic aliwo oba bannamawulire be bamutuninga nze simanyi akulagira ddala nti ayi mukambwe ne wabeera naye abeera hamu so kati oyo twamujja mu byaffe kubanga already teyabiriimu kati ajja mu bijje kati soko tubuulire muzeeyi ennaku zino abadde kyegira mu interview ezisinga ezamidyavu ezisinga yagide ku TV yabadde YouTuber simanyi nze gambye muzeeyi talina buzibu naye abasinga bano obuzibu bwe bamunoonya ne bamutunuzaamu ki kamera kuba kati olaba naye alayika state gy'alimu si nnungi oshegera kuba bw'ogatagatamu kiripu kuba nze nziraba kuva ku yasooka n'otunuulira byazenga ayogera tosobola mumuwa trust shege kati bw'obitunulatunulamu olaba nga bano be basinga omukozesa ensobi kubanga essaawa zino ali kulwanisa ate baana be shegera maybe kiyinza okuba kimuluma olw'okuba nti sho oba konsati ya Gudo emu yakuyamba maama kubanga ye yalemererwa omukola ki omuyamba kiyinza okuba kimuluma nti ye tetulina we tukoze ki oba yalabye Royal Milk ng'ebawadde ku ssente nakyo kisoboka ayinza okuba yalabye sente za Royal Milk n'alowooza zino sente baziwadde Gudo naye nga banaye sente baguze tiketi just basupportinga ekivulu kibeeyo ekituufu kiri nti keetonye keeyako ekivulu gye kikola ki era abo ababalimbalimba mbu simanyanga biki muzeeyi ye kale muzeeyi tusigale nga tumuwa respect ye newankubadde wabaawo ebiyitira n'akola ensobi nga ye omuntu era tetugenda zimunenya naye in fact kino ekivulu abasinza okisupportinga basinga maama kuba yamanyi ki kyekitegeeza era waliwo abamu abankubira nga state gye tuyitamu yagiyitamu ng'era akugamba kino ne kino wekiti kyaliko wekiti oshegera kati so muzeeyi ayinza okuba alina ensonga ze nga ye omuntu naye ng'obuzibu bwe businga ova bano abamutunuzaamu kamera era nze binsinga onnyiigira oshegera kubanga buli omu essaawa zino amanyi amazima
basobola okuba nga ba YouTuber ate nga togenda kibajjako buli omu alina engeri obwongo bwe gye bukola ki gye bukolamu kuba tosobola kudda kwoyo omuntu waati ate noddamu omutega ekirawuli ng'olwedde ku byakoze mabega obikoze ki batugamba wano basooka ne bavaayo ne bagamba batulwanisa wano ne batuuka ne ku extent etuzaayo wa ne tutuuka ekawempe muzeeyi tetwamulabako wadde omulundi n'ogutya n'avaayo ate n'agamba mbu simanyi biki oshegera kuba olwedde ffe tetwamulabako twali ekawempe ne tubeerayo tumala obeerayo ate bamala tukima ne wabaawo n'omusebo n'avaayo n'agamba tebali kawempe ene neewuunya kati wali wande twali ku live ya Kabaata nenvaayo nenzija live mu video sawa zaali 8 gwa kiro nembalaga ewaka nga just njagala clarifyinga kyekiriwo ekituufu ne bakiraba naye kati just obuzibu obusinga kati bwaba YouTuber abo bannamawulire abakyamuwa attention anti content yalayika era gwe banoonya kuba bayinza okuba essaawa zino nga tebalina content ate nga jjukira waliwo omuto wange Gudo kiripu gyayogeramu n'agaba abagoba agulina kati basobola okuba nga yagulina mwana ng'era bali kujja essaawa zino gwe balwanisa naye nze ekisinga okumpa okunyolwa okw'amaanyi tosobola kera ku makya n'olwanisa mwana wa myaka 8 ku YouTuber oba TV nga nawe oli muzadde olina abaana bo oshegera kati ekyo kyekisinga okunkanga ne ngamba ensi eno tebalansinga nti odde otya ku mwana omuto n'otandika omulwana oshegera ebisemberayo ddala mwana abatusapooti nga mwenna kyakabi naye nga sho the return of champion Gudo nga 23 mwezi guno gwennyini Lugogo KCCA grounds egenda beerayo ketonye kagwake oshegera mujje mbungi tewagenda beera kavuyo tewagenda babya kwenyiga buli omu agenda tuulanga enfuna ye nga Kibanda we yagambye aba VIP bagenda sigala mu VIP yaabwe abodinale tusigale mu ordinary oshegera tetugenda baayo kavuyo nga khali ku Freedom City nga Kibanda byonna we yakoze eki ekirala naye mwebale gula tickets abagula emmeza kyakabi abasupporting abasingo mamu wekiri naye abalala loyo miliki kyakabi banaye bonna abatuwa obuyambi kyakabi loyo miliki naye gwe loyo miliki ali kaali loyo miliki mwana ali kaali ennaku zino munywedde bayinza okunnongosaamu etta loyo miliki ali